News comprises of various activities that are current and are of human interest. Anything that enough people want to hear is news. We should not allow the diversion of any of our people. The best news is that which interests the reader more, provided it does not violate the canons of the good taste and the law of libel. News is like a hot cake coming straight from oven. I'm confident because indeed it's not me on trial, it is the court itself on trial. News is anything out of the ordinary. Poliisi ng'eyambibwako ebitongole ebikuumaddembe okuli ISO ne CMI bakedde kola kikwekweto ku basuubuzi abatunda ebintu ebibbe era nga wano bagenze ku kizimbe kya Mutasa Kafeero wakati mu Kampala era nga poliisi n'amagye nga bayambibwako ebimotoka byabwe ebyobukesi bazinze ekifo kino nga wano obwedda tewali akkirizibwa kuyingira wadde okufuluma ekizimbe kino ekintu ekisanyalaza emirimu ku kizimbe era abantu balabiddwako nga bibasobedde. Poliisi eriko abasuubuzi abasoba mu 30 beekutte nga basuubira okuba nga babadde beenyigira mu kutunda amasimu amabbe era bano balenyisiddwa ebimotoka bya poliisi wamu n'amasimu agabadde gateereddwa mu bikutiya ne batwalibwa ku CPS mu Kampala. Bo abamu ku bakwate bawakanyizza ebyogerebwa nti babadde batunda amasimu mu bukyamu era ne basaba poliisi okuvaayo ekole okunoonyereza. Wakati bannayuganda kusente tuweewola mu bank first of all kikigendererwa kyabwe kibaliko kutwabuwaza na kukola ki maali yaffe musoba twabe tulowooza nti byakunonya amasimu makadde naye tugenze okwetanga naffe abatunda amasimu bagajja China bagatutte. Why? Uganda eragawa my president kikyoyagala. It is uncertain in this country because police, when they are looking for criminals, again they are trying to close business. Because today what they are doing, for them they will tell you that it's lawful, but it is unlawful. Because now all people here, they have goods but they don't have receipts. But if you come to confiscate phones basing on the receipts, then there is a problem in this country. I don't know those people who design, because this is not the way they are going to fight crime. Criminals are somewhere even sleeping. People are here working, they are coming to disturb them, to take their goods, and now I don't know if those people, they will get their goods back. Fred Enanga, omwogezi wa poliisi mu ggwanga mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire olutuuziddwa akawungeezi ka leero ku CPS avudde n'atangaza ku mulamwa gw'ebikwekweto n'asaba oyo yenna eyabbibwako essimu ye agende n'ebiwandiiko byayo ku kitabo kya poliisi ekibuli. Tulina amasimu agawerera ddala 1,600 ge tusobodde okuggyayo. Buli dduuka we tujja amasimu gano tugarikoodinze bulungi nnyo ne tulaga amasimu ameka ge tututte naye n'abo abasuubuzi tubasabye basobole okujja abawerera ddala 7 be basobodde okutugoberera batulage ebiwandiiko ate ebyetoololera ku masimu gano 1,600 n'ebirala iPads, laptops na biki. Kula MRU TV, Kamoga Abdul Sabul yakusakidde eggulire lino.